Kachika Muhammad yenze mwebale kumpulirizanga mwebale kuulira bigambo byembadde mbagamba. Olwaleero nyimiridde mu kifo kino kye nagula mu 2010 wano nagulawo mu 2010 nensimbawo emmwanyi nensimbawo n'olusuku lwa bogoya. Bogoya ono yali wakutwaliranga baana b'okusomero wali erya Nabalanga Primary School kuba nabaleeteranga bogoya nga bamunseera konze kamwesimbire. Kati olwaleero nembalaga ennaku ziyiseewo oba gwali mwezi gwa Julayi nembalaga nti emiti gino mugiraba gye nasimba mu COVID bwe ginaatuusa November nga gikyaliwo nga mugamba omusajja mulimba emiti egyo mwagitunuulira. Omwezi ogw'omunaana gwali tegunnatuuka nga ngigyewo era kugenza okuwera ogw'omwenda nga giigino nagizaawo dda nazizaawo dda emiti gyange era sikomye ku ekyo. Kasooli wuuyo muzizaamu, kasooli wuuyo mulaba baabali eri bafuuyira. Kasooli atuuse mu ntumbwe kuba ntandikira eri akawuka kabadde kamuzinzeeko konza mumufuuyire nga bukyali. Message ki olwaleero gye njagala okubawa? Ye message ey'okukola ssente. Kati gwe njagala otandike kubalirira bubalirizi okuva 2010 lwe nagula ettaka lino nga naakasalawo emiti gya kalitunsi emirundi 3 nempaako n'abantu n'emmwanyi nazisimbako ne bogoya wuuyo bogoya yasigaliramu wuuyo akyalimu ebitooke biibyo bogoya wuulye bogoya tamala gafa ne bw'osimbamu kalitunsi naakajjawo ssente mmeka. Lwaki nkibagamba ekintu ekyo? Because ninamu okunyolwa olwa programs zendaba zijja programu eno programu eri nga ziteekebwamu ensimbi nnyingi nnyo naye ng'okugasa abantu kitono. Lwaki? Nze nina ekimpaga emabega sikirina. Nze sibabuulira bigambo bino olw'okuba nina ntuma. Sibabuulira bigambo bino olw'okuba njagala nina kye neegwanyiza. Saagala bwami, saagala byabufuzi, saagala ki, naye mpulira okuluma okulaba nga abantu babakozesa ebintu ebitaliiyo. Abantu ne mbaleetera emiyembe ne mugaba emiyembe naye sirabangako mu kitundu kyawaffe wano bonna bebaagabira miyembe wadde alina omuyembe wadde omucungwa eteeso kale n'eruweero kale. Naye lwaki temulaba bantu kintu kye beetaaga kye muba mubawa? Emmwanyi mwazituleetera, emmwanyi ziizo ne zitwekyangirako. Naye bannange kino I will not miss my words. Abantu ennaku zino tubagamba balime emmwanyi. Ddala emmwanyi kya bugagga bw'amaanyi nnyo, ddala emmwanyi kya ttunzi ky'amaanyi nnyo eri eggwanga lya Uganda. Ddala emmwanyi kintu kikulu nnyo, ddala emmwanyi terimba. Naye bannange enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Emmwanyi yayambanga nnyo luli ku bakitaffe abataalina smartphone, abataatambulanga, abataalinnyanga nnyonyi, abataakola batya. Ssente y'emmwanyi ennaku zino efuuse enzibu ku muntu atandika. Ng'oggyeko ebbanga ly'olindira emmwanyi zaabwe erinde. Oli okukuwa emmwanyi n'atakuweerako bigenda gitambulirako. Kankuwa ekyakulabirako kimu nti munyeera yekka emmwanyi yekuba ekimuli ne kiyitirira ne kiba kiyitirivu. Munyeera n'alooka amutambulirako kyonna ekimuli n'akirya n'oba nabirerya. Emmwanyi yo ne bw'eneekuba ekimuli nga kyenkana kitya n'otagiteekako okwo kakkaani empeke tejja kubeeramu, oba bw'eneeba mweri emmwanyi yo tejja kuzitowa. Siwakanya mmwanyi. Mbagamba nti abantu abajja okutuwa amagezi tulime emmwanyi
basaanye okugagoberezaako n'amagezi amalala ge balina okuwa abantu. Omuntu ayogera ono si retired general, ono active general. Ali mu kombati mwennyini mwalwanira mu kulima, mwalwanira emmwanyi. Mbadde nina ekazi 7 naye mbalaba bajjira mu gamotoka aganene gonna gali tinted, ne bavaamu ne mubaaniriza ne babalambuza ennimiro z'emmwanyi ennungi. Abalimi b'emmwanyi abasinga bonna ne babalekayo ne babatwala awali omugagga alina emmwanyi egyayooyoota ng'ettabbu. Ne balooka babagamba nti emmwanyi erimu ssente. Abantu aba bulijjo emmwanyi tebagifunamu ssente. To be very precise, tewaliiwo kitundu kisinze kukosebwa lwakubanga emmwanyi tekyavaamu ssente nga kitundu kya Central Region wano eky'omu Buganda. Abantu mbalaba buli nnyumba yonna enkadde yasomesanga omwana waayo, oba emututte Nakanyonyi, oba emututte Naggalama, oba emututte Buddo, oba emututte Gayaza. Naye njagala obbakakasa nti mu ggombolola eno yonna ennamba ey'Ennabbaale, njagala mumbuulireyo omuzadde omu alime emmwanyi asobola okutwala omwana we mu siniya esinga obulungi mu ggombolola eno eya St. Joseph e Naggalama ku $2,800,000. Oba walima emmwanyi zenkanawa. Era njagala obbateekinga ku task mumbuulireyo omulimi omu owa bulijjo alime emmwanyi n'afuna $5,000,000 mu mwaka mulamba. Nga abakadde bafedda bwe baalimanga emmwanyi ne bazikuumira mu nnyumba, esizoni n'egisanga n'azitunda mu Coffee Marketing Board ne bamuleetera akapapula paka ne bamusasula nga Christmas eneetera okutuuka ne school fees nga zinaatera. Kiki ekyetaagisa okukolebwa? Sivumirira mmwanyi, sivumirira bitongole, naye mbagamba nti tulina okubaako kye tukolawo. Emmwanyi tugirime kubanga ddala emmwanyi bugagga, naye mbakuutira n'ekigambo kino, emmwanyi tugiteekeko ekintu ekirala. Emmwanyi tugiteekeko obulunzi, ekintu kye bayita kulima gaggawala. Kiba kitegeeza nti limanga bw'olunda, limanga bw'olunda. Oli akugamba nti mmwanyi bugagga, lima eka z'emmwanyi 4 ng'ebizibu byaffe bingi. Emmwanyi okukula paka lweyengerera ne muginoga mumala emyezi 4, 5, 6. Ebbanga eryo lyonna oba okola ki? Oba olya waani? Omwana bw'alwala omusujja bannange si kwe kuyonga okwo omululuuza. Nina emmwanyi zange. Naye ate oli bw'aba alinawo obukoko bw'Obuganda, bw'alina emmanju awo omwana n'alwala, akola ki? Oba bw'oba olinako obubuzi bw'obutonotono, oba bw'obanga weeyongeddeko oko waggulu ng'olinayo ente ezo 2 emmanju. I challenge, nteeka ku nninga abantu abasomesa ebintu bino nti nze Muhammad Kaakikka ndi mweteefuteefu. Omuntu yenna ayagala mutwale mu ggombolola at least 2-3 ze nninako obukakafu. Eggombolola y'e Nabbaale, eggombolola ye Kasawo, n'eggombolola wano okudda Nakifuma okudda eri. Zonna nze ntambula mu bantu mbawangaliddemu, nze sigendayo bugenzi kukyala ku mikolo. Nze ndi n'abantu. Njagala okubakakasa nti nkizudde emirundi 9 ku buli 100 abantu ababulijjo abalimi b'emmwanyi. Emmwanyi bazitundira ku miti. Tekyaliyo olujja lw'oyitako n'olusanga nga balwaniseemu emmwanyi. Olujja lwokka lw'osanga lwe baaniseemu emmwanyi lujja lwa musuubuzi wa mmwanyi.
kubanga emmwanyi erwawo. Omuntu buli lwafuna ekizibu n'atunuulira emiti gye giri emeka, n'ayita Sakibu, n'ayita Lutta, n'ayita Jooni. Jooni mwana wange jangu ntaase, yitamu mu mmwanyi ziizo ozirabe zaakubye ekimuli bulungi nnyo. Omusuubuzi ng'atunula ng'alaba nti eno emmwanyi erimu 2 miliyoni n'ekitundu. Muzeeyi, nkulaba omukyala mulwadde, naye munnange saagala kumpa sizoni emu, njagala sizoni 2 eno bw'eneeba ekimuli bwe kinaaba kikaze naakola ntya. Mwana wange sirina buzibu, sizoni 2 ate nze nja okukulimira. Nga muzeeyi bamuwaamu emitwalo 3 mu musiri gwe ogw'emmwanyi. Oba bakoze ebbaluwa ewa LC oba tebakoze, ekyo kyafuuka tteeka nti abantu bonna abasinga emmwanyi batunda kimuli, oba bagitundira ku muti, oba batunda sizoni emu. Omugagga ennyo abalala batunda sizoni 2. Bw'oba waakatambulako sizoni emu ng'agamba nti n'ez'omwaka ogujja nazo mpa, ng'akutwalira ddala sizoni 4 gy'emyaka 2. Kyevudde emmwanyi tetransforminze lives z'abantu. Ne bwe tunaazibasimbisa ne zikomawa, naye ng'emmwanyi kirime ekiri sizono. Naye ng'ate ebintu expenditure yaffe, ebintu bye tusaasaanyaako ensimbi bya buli lunaku. Ddala abo abagagga abalina estates, abafukirira, abazimba Brazil n'ani ne bazimba mu mmodo yaabwe, bakola Kampala, balina offices zaabwe, basobola okugumiikiriza kuba emisaala gyabwe eri gye giri. Naye omuntu owa wansi kizibu nnyo okufuna mu mmwanyi. Kati awo ne tukola tutya? Bannange mbawa amagezi. Eriyo mmodo emu gye mpulira eya gavumenti 4 acre model. Nzikiriziganya nayo kungulu. Nze bw'obanga olina 4 acre model, nze nkuwa amagezi bw'oti nti ekintu ky'olina okusookerako nnamba emu, funayo eka emu w'osimba emmere yo. Funayo eka emu gy'osimbako ebisagazi, emmere y'ebisolo. Olufunayo eka emu ogisimbeyo emmwanyi kw'oneewaanira kwe banaakujja omusolo. Kubedda omusolo baagukuteekangako okusinziira ku bikolo bya mmwanyi by'olina. Ofuneyo ne eka emu w'osobola okulima ebijanjaalo ki bw'ogyenva. Lwaki ngambye eka emu? Nze eka emu gye nsinga okutegeera ye y'ebisagazi. Kubanga nze nkimanyi nti eka emu ekuliisiza ente 3 n'obubuzi bwo nga 15. Ebintu bye mmanyi nti nno ye mununuzi. Omununuzi tumanyi Christ yekka, naye ku nsi ng'amabanja gakuli mu bulago. Sebo, ekisolo kyo ye mununuzi wo. Ffe mu Busiraamu Katonda bwe yali nga agezesezza nnabbi, yes, teyamugamba leeta enkota y'ettooke oba leeta emmwanyi. Yaleeta ndiga, ye yanunula Ismaila. Mbakakasa olwaleero mbazaayo ku biblical text ne ku Quranic text nti ekintu ekijja okununula okujja mu bwavu kisolo nga Nabi Ibrahim bwe yali yeewaddeyo okuwaayo omwana we, Katonda teyamuweereza ttooke, teyamuweereza mmwanyi, teyamuweereza laptop, yamuweereza kisolo. Ekisolo ky'ekintu Katonda kye yatuwa okutununulanga nga tuli mu mbeera esingirayo ddala okuba enzibu. Kubanga kakasa bwe nti teriiyo muntu alina nte ye gw'osobola kuzannyirako. Teriiyo muntu alina mbuzi ye gw'osobola kuzannyirako. Ne mmaliriza nga mbagamba nti kyova olaba nga abasajja abalina ente, oba mu Karamoja, oba mu Teeso, oba mu Nyankole, bakazi baabwe tebanoba kuba bawaayo nte, bawaayo ekintu Katonda kye yalagira ekinaanunulanga omuntu.
naye abagaba ennyaanya n'okuleeta ebibbo byagundi ennyaanya ziba tezinnaggwa mu kibbo nga babaga muwala wa gundi yakomyewo nayo eyawaayo ente omwana afumba paka kyekyo